ongeri gye osobola okwetaasa ku Ebola bwetukozesa what you call primary health care kunaaba mu ngalo kugira social distancing sabuni tuba tukoze eki tuba tumaze but bw'okyogerako bwe kiba nga kyangu bwe kityo teyandikutte basawo teyandikutte basawo. You see, he says no tetujja kuggalawo. We are not going to lock down. Buli twaggalawo we had lockdowns generally ensi yonna because twali ensi yali ekimanyi nti ekisobye kyangu nnyo abantu okugoberera primary health care ku COVID-19 ku nsonga ya COVID. Yes, ku nsonga ya COVID n'abazungu kyabalemesa including bakwini bani bakinga abo bonna yabakwata naye nga knowledge eno bagiwandiise mu luzungu social distance washa katolo zaleta ina sabuni but still kyakola ki yabakwata nakatwano woyogerera leisurely really tetujja kuggalawo because kino kyangu buna mu ngalo social distance don't touch in your private parts soft parts which ones are hard which one is hard mutwe miguni bugongo vule akora mumviri osiwazi enyindo maso they are soft they are soft kakati so if it was singa kichangu bwekityo ba doctor kibwanda bakutte kati bwabanga tosobola kutaasa doctor ojja kutaasa otya neiba wange gansanga Rwomushana tubaina omukyalo ona abataasa otya bwabanga tosobola kutaasa doctor one taina protective gear ekyokubiri n'ebyoga ebyokunaaba by the other thing kikyerabidde katamata mu masawuna isabuni kati babadde bazisala mu butundutundu very small pieces if tugenda sana jengena musere ya mtalo tugenda musere nanga gwe neka kati nga bateka obuspice bungi gwenye noja nobukunyakunya mbobuti nekifuuka ekitole n'obugatagata bwoti nekifuuka ekitole kakati bwabwegabira bakuwa bubiri busabuni because nenga butini nyewe buti because the price of soap is also too high unagaba nabi omo so that can't work because you get the prevention nze nandibadde nsuubira nti kyalibadde kireta president ku kamera kutulaga the strategic plan nsinga kyabika yes it is there but it is capable of exploding akiyeta kisubira kwabika ensonga ayogera casual this is controllable wekabitabera president that is reactionary planning itabera president Rwomushana mbanyi n'okukola trajectory nga eno ye behavior pattern y'abantu wante bawulira ekyokubiri they social babo masawuna babo bikubo n'ebirala so singa yingira wano as a scenario therefore this is kati kino kyentegese nambole tugize bwe tuti wana battalion bill started on standby ambulance ziri weziti singa kyabika to this level this one we are managing thank you very well thank you very much but singa kati nchena yagade mpulire sente is standby ziri weziti temuyina kati atola ngame ne ba doctor ready ba doctor baina Ebola kiswaza by the way it's understandable enyonyiza mukugwa what no you see because ona amanyi ogambe the disease is easier kujye kuma and ona amanyi kyokukola so yagifunya atya omusawo so ekitegeeza nti neighbors kyangunyo okugifuna if you have never seen calamities nga bwe tuli wano mwenanga muli wansi now kakati Nineveh Prophet Jonah ojukira kinyaza nga kimaze okumuleeta byabagamba nti kitala kya Katonda kisse agenda kubasaanyawo olukantu mulemedde mu kibi abantu bonna bakaaba ne bakaaba abalala ne beeyira ijuru lya kasenda evu abalala ne bambala sacks amagutiya
nebakana katonda banekisa kisasonyiwa saasera nga bwe abalaba mu Italy nga bakasuka ne sente kakati nalabyo mukulu Museveni ye ng'ayogera nga nannyini nsi this one will defeat tugenda kawangula kyolaba omusiraamu ayongerako ekigambo inshallah nga katonda asiimye because Uganda motto yaffe is for God and my country. Kakati wawanda badoyogera naye munange kino ekize si kyangu tugezaako bino bye tukoze nga katonda asiimye mu kisa kye ekingi tetujja kuggalawo naye namwe musabe because as a country gwe temulaba bubonero kakati terafu mujja kuggala okutuukawo munayigira you need to learn the hard way today eri nanyini nsi amina honorable Rwomushana tetulina capacity esobola okuhandlinga implosion kati kikyalabadde kikweraliikiriza nti bwe kayingira mu kibuga muno ne kayingira bulungi muba mulina okukidduka even when you are looking at the percentage of the deaths now let me go to the pipeline DICOP bwadde boogerako